Omwana omwakakasiddwa okuba ng'afudde n'ebintu bya Bukedde ne byonooneka oluvannyuma lwa Namutukwa w'Enkuba eyatonnye akawungeezi k'eggulo n'aviirako omugga Nabuyonga ne Nnyashibiso okuwaguza olwo amataba ne ganjaalira amayumba agaliraanyeewo. Ebitundu ebisinze okukosebwa kuliko Wanale n'ebirala ng'eno ebirimu omuli kasooli, ebijanjaalo, ennyaanya, emboga n'ebirala byonna byereddwa mukoka so nga n'emmerezo z'ebirime tewasigadde. Abasimatuse enjege eno naye ng'ebintu byabwe byonooneddwa bongedde engeri embeera eno gye yatandiseemu. Ebintu bingi byayononeddwa, amasawaani gagenze, engoye zayonoonese n'essente ezimu ze tubadde tuterese mu nyumba. Tusabye batuwe emmere, abantu balina emmere, batuwe tundubaali, tapoliniza abantu bagenda okwebaka. Suleiman Musene, ssentebe wa Nabuyo Seera akakasizza okufa kwa Bebe ow'emyezi 5. N'engoye ze bambala zennyini era bagenze babundamiridde mu kyaki mu New Harvest Church. Agamba waliwo abazira kisa abatandise okudduukirira abakoseddwa n'okubabudamya. Tebalina gye beebaka, tebalina kyakwebiika, tebalina ebyokwambala, tebalina n'emmere era tebalina. I've given each of them, each family a room, since I have like 5 rooms in my house, each family a room like that. Mubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Mbale, Koni Kaliwango, asaasidde abafiiriddwa omwana mu njege eno. Amayumba gayise, waliwo omwana eyafiiridde mu mazzi ate enkuba yamugye mu ngalo za kitaawe. Wilfred Masaba yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.